Mu mwaka gwa 2019 omugase muliki gwaboga amazzi ganjala ku ttaka ly'abatuuze mu disitulikiti y'Entoloke ekyaleka nga tebalina wadde ekyokulya n'okusanya amayumba gaabwe. Mu mwaka gwa 2017 Minisita Rubina Nabbanja bwe yali akwasa obuvunaanyizibwa yadduka Sambwa ogenda okulaba embeera bali gye balimu era n'abasuubiza okubafuna ettaka kubawangaalira. Abantu abasoma 300 be bagambibwa okuba nti bakusibwa amataba. Kati Minisita Rubina Nabbanja azze mu kitundu kino netto okuva eri gavumenti. Nabbanja ategeeza ettaka lino lyafuna essinga ligenda ku mintu obumbi 6.6. Ettaka lino yaliteeka bilioni 6 ne milioni 676. Kubasaba muikirize nyanguye ngende mpitira okitindisa president tulolo mulingo tulaseera sente ezo bano abasajja babasasule tutandike kandi kusindika ministry ya lands kwija kusalaasalamu buli muntu atunga ekyapa tubakwase itaka abantu mu rugo mu kampu. Alagidde omutesitesi omukulu mu ofisi ya Minisita Alex Kakuzo okunoonya ssente babazimbire n'essomero. Ati nyowe kangende mbimbiike Majegere style tusobole kurora eitaka eryo ne balisasula bwangu nuko mutunge okubeera. Ekindi kyekubaniiza abantu ba Kanaara nkabanaganiza isomero naye kwenda kuragira omukuru PS akasente kaitu aka disaster tusewulewo akasente tujje tuwambeka abaana ba hano batunga okusomera nuko enseterere tininyewe nkuwombeka Museveni ni wakuwombeka obakaira mukungama Nabbanja niwe yatuyambire Nabbanja Museveni yabuvudde ku gavumenti yabazimbira eddwaliro okubatuusaako obujjanjabi. Minisita bano bakunze okulonda Pulezidenti Museveni mu kulonda okujja. Mulenju hanju kigere ha kigere baba ha baba liso ha liso pikipiki ha pikipiki musobola akaruka Museveni kona kaweeyo kona yewe kangende nkolo gwange naye mukolo gwanyu mukama abalinda abalungi. Ismail Kasoha yakusakidde gwe ku Lwakede TV.